tumbudde emboozi esobodde okuba ate ng'etambula ya mwana muwala ono w'engabi gwe bayita Joan Namatovu yasobodde okuba ate nga yeekubira omulanga eri bannamateeka n'ebibiina ebiyinza okuba ate nga bimuyambako oba oli awo abayinza okuba ate bamuyamba ku kizibu kyasobola okuba ate nga agwako ayaya ng'ensonga zino nga bwe zisobodde okuba ate nga zitambula omukyala gwe bayita Joan yavuddeyo olunaku lwajjo yava over the weekend n'asobola okuba ate nga ategeeza nti omukulu gwe bayita Pastor Peter Sematimba yamala ebbanga yasobola okuba ate nga agenda ewuwe ng'akola nga awusigalo mu bye bya awusigalo yasobola okuba ate nga akyukira ddala n'afuukira ddala mukyala wa mmaka kuba yayingirayo omwaka gyalinga 25 omwaka gwa 25 okuba ate nga atandika obwawusigalo oba bayita mu combo box akadde kano bwasobola okuba ate bukyuka bayita house managers abamu babayita aba maid kati mu mbeera eyo omukulu omukyala ono yasobodde okuba ate nga yeekubira enduulu era nga yeekubidde enduulu oyinza okugamba lwaki yagenze mu kooti najja mu mawulire mu mbeera eno nga yasobodde okuba ate nga etambula omukyala ono mu kunyonyola kwe agamba nti omukulu gwe bayita Sematimba abamaze ebbanga okuva 25 paka 22 we basobodde okuba ate nga baawukana ono ndowooza ebadde empeta yennyini myaka 2 miramba ng'ensonga zireeta mu mawulire kale mu mbeera nga bwetambula Joan yannyonnyolanga agamba nti omukulu ono ekyasobodde okuba ate nga kimuleesa mu mawulire akadde kano omukulu Peter Sematimba yamutwala mu kooti ng'ayagala basobola okuba ate nga afuna full custody okuba ate nga yavunaanyizibwa ku mwana ono byonna ebigenda mu maaso nga yavunaanyizibwako ng'omukyala ono Joan ye talina kuba ate nga abinyegako wadde n'akamu mu mbeera eno Joan ye ategeeza ayagala kuba ate nga afuna basobole okuba ate bagabana obuvunaanyizibwa mu mbeera esobola okuba ate ng'etambula bulungi nnyo bwe neetegereza emboozi eno nga bwesobodde okuba ate ng'etambula wadde ng'omukulu gwe bayita Peter Sematimba bangi bamuvunaana naye mu mbeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula Peter Sematimba bw'aba ye mu kiwandiiko kyasobodde okuba ate kyeyawandiikira kooti ye yakkiriza nti omukyala yamuzaalamu omwana ekyo nno kye nalabye nti omukulu Peter Sematimba teyasobola kuba ate nga yeegaana embeera eno wabula ye omukyala obuzibu bwe ndasobodde okuba ate nga ndaba bwe yategedde nti omwana bagenda mumuggyako awo nno omugaati gugenda kuba ate nga guweddewo mu mbeera ey'obuyambi kuba omwami waba akuggyeko omwana ate kati omwami anakuwa ssente zaaki kati omukyala gwe bayita Joan yeekubidde enduulu wadde nga bangi nnyo basobodde okuba ate nga bavuddeyo omukyala gwe bayita Miria Matembe asobodde okuba ate nga avuddeyo n'ategeeza nti omukulu Peter Sematimba yeetaaga okuba ate nga ayitibwa embeera nga bwetambula ne bamanya ki ekiri ku sayidi ye omukyala asobodde okuba ate nga awa embeera ye naye ng'omukyala gwe bayita Miria Matembe ategeeza nti Peter Sematimba yesibwa alina okuba ate nga atambuza ensonga nga bwe ziri waliwo bannaffe bagiyita platform for labor omukyala bamuyita Lydia Bwite asobodde okuba ate nga platform for labor action asobodde okuba ate nga bayita bannamateeka abe ne bategeeza nti omukyala ono alina okuba ate nga afuna amateeka kuba omwami n'omukyala balina okuba ate bafuna amateeka agabatwalaganya mu mbeera eno balina kuba ate nga bakkaanya akadde kano ne bamanya nti omuzadde alina obudde obuyinza okulabirira omwana empisa z'omuzadde ziri zitya kati n'ebitongole by'abakyala nabyo bisobodde okuba ate nga bivaayo mu mbeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula omukono gw'okutegeezako Peter Sematimba oyinza okuba tomumanyiiko naye kati ninyo omukulu Peter Sematimba y'omu ku basajja abaatandika ze bayita Valentine wano mu Uganda efounder wa Valentine mu Uganda yonna yabitandika wano era y'omu ku musajja yasobola okuba ate ng'atandika ebintu bya radio okuleeta mu bannakatemba agamba nti bakatolubwamu abo abasobola okuba tebayingira art abava mu art ne bayingira ebintu bya radio wali badde towulyamu oba bakola comedy mu bintu bya radio mukono Peter Sematimba initiative yasobola okuba ate ng'agitandika webback ng'atandika ekintu kino mpolampola ye kabaka wa showbiz mu Uganda era ye mukulu ono yasobola okuba ate nga aleeta okugamba nti ebivulu musobola biteeka mu kisaawe gamba nti oba mukubye recreation ground na kivuba eyo omukulu yasobola okuba ate nga aleeta omulamu ogwo ng'ategeeza ebibiina nti musobola okwegatta nti oba Matendo Eagles oba Kabulako musobola okuba ate nga mwegatta lumu ne musobola okuba ate nga mukuba ekisaawe kiramba kubanga gye buvuddeko abayimbi edda baali bakubanga kyabwe ng'akuba tugeze Eagles production etambula Luka yasemba bule yonna etambula yokka nga embeera eyo kati omukulu Peter Sematimba we yajja mu kintu kya radio kokuba ate yagatta ebivulu ebyokutambula era yasobola okuba ate nga ateekawo enkyukakyuka bapromota we basobola okuba ate nga balabikira nti basobola okupromotinga ekintu kyabwe omuyimbi n'amanya nti wemba ngenza okutegeka ekivulu nsobola okugendayo nga byonna byawedde promota yabikoze awo no Peter Sematimba gwe nkutegeezaako omukulu oyo era ekirala omukulu ono yasobola okuba ate nga ye yayingizawo ekyo kye bayita Premier League bano ba VB Songo nga bayimbirira omupiira ku radio ez'enjawulo omukulu ono gwe bayita Peter Sematimba yasobola okuba ate nga akireeta wano mu Uganda mu radio zonna mu Uganda Peter Sematimba
kati ninyo kampumule mungi gye nkubulira emboozi yonna nga bwesobodde okuba ate ng'etambula ebya Peter Sematimba wadde byonna yabikola ye mukulu oyo gwe nkutegeezaako nanti nkutegeezaako mbwe biyita ekiro ne kabaka yeetikka kati omukulu gwe bayita Peter Sematimba n'omukyalo ono gwe bayita Joan ow'engabi yasobodde okuba teyazikubyemu ne zaaka mu mbeera nga basobodde okuba ate ng'etambula mbadde nkutegeezaako mukulu Peter Sematimba y'omu ku basajja abasobola okuba ate nga baleeta bano abasajja abakubanga ebivvulu okuva eyo abazayire abasajja abazayire abo abajjukira omusajja bamuyitanga Tamukato yali promota naye ng'aleeta abayimbi okuva ebweru nga baleeta ono mu Uganda. Peter Sematimba y'omu ku basobola okuba tebakiteekamu omugere mu mbeera yasobola okuba ate ng'etambula ndowooza ojjukira n'akayimba ka omukulu gwe bayita Wiro Longomba bakayita cash eyayita Peter Sematimba akayimba ako kati embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula ndowooza omutegeddeko omukulu Peter Sematimba musajja mukozi wa bulanga akola ku leediyo asobodde okuba ate nga bitambuza ne leediyo namba omukulu oyo gwe bayita Peter Sematimba kati nno omukyala yasobodde okuba ate nga ensonga zireese mawulire ate naffe tunaagaana kuba kino kibeera kyakuyiga abaana b'obuwala bannyo bayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa naddala nga abakozi abakolera ewaka baboosi bammwe uliro ono yatandika 2.5 paka 2.2 ndowooza lockdown y'omwaka oguwedde yamwawula n'akalulu Peter Sematimba bamukuba n'agamba lwaki ensonga zino kale katandikire wano Joan ng'atubuulira byatandika bitya kati bwe bityo ebyatandika kuba nze waliwo nze era nze kinkaanyisa nnyo omwana wange okubeera ng'abeera nange kubanga bamaama tufe tulina okulwanirira abaana baffe andi nze omwana wange wesimulwanira nze sigenda kulinda ebintu bimutuukeko amaka galimu omukazi abakazi onafuluma onayingira ate abakazi balogoye enyini yabyogera kati omwana wange webanamuloga kuba yantutya mu kkooti bw'ayagala fulu kasitodi y'omwana kyokka omwana wange muwola kati gali amakati galimu mukozi mukazi we ali bweru kati ani agenda olabirira mwana wange mu maka aya basi mukulu Peter Sematimba mu kiwandiiko kye ng'awandiise omusango nga busobodde okuba ate nga gwendabyeko ku kiwandiiko yayise bannamateeka bayita MS and Muduwa Kyogula bannamateeka abe asobodde okuba ate nga akkiriza Sematimba nti yaliko omukwano n'omukyalo ono wabula empisa z'omukyalo ono mbu yamupangisiza ennyumba saidi za Namasuba eyo olw'embeera nti yali avangayo buli kadde nga buli wabazze okulaba ku mwana tamusangayo byebimu ku byamuwaliriza okuba ate ng'amuggyako omwana yabeere ng'abeera naye mwana Joan wuuno akyatunyumiza embeera yatambula etya nagendayo mu 2005 mama wa Sematimba yandaba oluvannyuma lwa Sematimba okuba nti yayagala omukozi owawaka era kati nze natuukayo nga simanyi nti nno gye emizeegye nga ndi so naive kuba ebiseera ebyo nali n'emyaka 17 nga era nze ndi naive nze siri ku ebyo by'abasajja naye kati omukazi yamalawo emyaka 2 bwe yafuna olubuto n'agenda mu Amerika kati awo we yatandikira sigamba muti n'oba nayagalako okwebaka ne Sematimba era Sematimba oyo nze mu kutandika okwebaka nange yanimbalimba asooka jangu nazeeko ku mugongo nga mukyala we yakagenda kakati neŋŋamba naye mukyala wo nga bulijjo nze siraba bwakola ki bwakukuuta omugongo kakati ndowooza n'amanya nti nze nja kuba kibijja kukola ki kwanguwa kati nagenda okulaba olunaku olwaddako ngagamba nakanyama nkoze jimu akoze ki anuma jangu onkuuteko ki omukoleko ku masaaji mu busiru bwange nga ngenda ntandika kukola masaaji aya basi abaana b'obuwala baabo embeera nga bwetambulira mu bannaffe aba human rights oba balina okuba ate nga bajja mu mbeera eno lino tuyite jogo embeera nga bwetambula omukulu wuuno omukulu Sematimba pira chikati besides ne bagundi abo bakambwe nnyo ate nze kubanga nze Sematimba babayita batya abantu ababeeramu okukebera mwana nga bagaba kyona najja nga akumba nga nasmile nanyamutulamu akasmile yakasiba face omulundi gumu and she sat there and they were very strict but I knew they had to be strict because I'm a public figure and there's a lot of interest in how I was doing this and so on and so forth. Ye mukulu Peter Sematimba uno katini nnyo omukulu Peter Sematimba ategeezaako gye buvuddeko nti ye olunaku anaaba emirundi 8 webali nnyo ssebo you have pretty good taste okukitegeera nti binyirira but really it's an investment in myself
okweyagala. Bannayuganda bangi kibakwasa ensonyi abasajja especially okwerabirira, nobasanga nga bavumirira okunyirira naye ng'ate n'ebyana nabyo byagala musajja anyirira. Kale neweebuuza nti laba embwa eno efaanana bubi, yenyumiriza mu kufaanana bubi, naye ng'ate ne beenoonya nabo baagala birungi. I mean, I first of all I exercise very hard. Nina gym awaka, so every morning I now do 2,000 sit-ups every day. So take gaali for a minimum 45 minutes. Then you consider different muscle groups on Mondays, Wednesdays and Fridays. Then Tuesdays, Thursdays and Saturdays, then sit muscle groups and others. So I keep alternating. So I work out a lot. I work out hard. I watch what I eat. I take care of my skin. I shower. I wash my face about 8 times a day. I mean, face we tuyana mutuli musi judde enfufu. So we tuyana n'enfufu nayo netuweko ibintu nebirafane so nfuna wali amazzi biki you know man na face na take a moisturizer nga nyirira. Aya base ye Peter Sematimba omukyala wuno gwe bayita Jowane Wengabi wuno atubulira olugendo lwe ng'akyali hausigalo omukulu Peter Sematimba embeera yatambula etya yava mu hausigalo n'afuuka omukyala ow'omumaka n'asobola okuba ate nga myaka 2 yali hausigalo yafuniramu olubuto omwana awezeza emyaka 10 eno teba mpeta yennyini era yali massage oyo kubanga yantwala process by process sijja kugamba nti yankwata bukwasi naye sikugamba nti ate nali njagala ye nerwa kubanga ye namusanga mukugu ng'amanye engeri y'okukwatamu omuki omuntu ali nayivu kyobulaba nakola kinnakkiriza neebaka naye olubuto tetwalakanyako nalufuna bufunyi nalufuna 9 biri byonna ebyaggwa oluvannyuma nagwa mukwano kuge mazima namugamba nze olubuto nze nduwulira mweluli nti olubuto ndi lubuto n'akambwala n'agamba genda oba ogenda mannamawulire kola ki genda nze nja kulwana nabo kati nemmanya nti akambuwadde tebikyasoboka kwe kuvaayo ne ŋŋenda ewe wa sisita wange ye mukono nenkulizayo olubuto ne luweranga emyezi 7 nemukubira simu nemugamba nze nno olubuto olowooza siruyina naye olubuto lwakula nenkomawo n'ayayana nagamba nkoze ntya oba omwana bamwadaputinge oba omwana muweereze sisita wange kyekituufu yatya niye oluvannyuma n'agamba kale kakati nampa sente okupangisa eyo ezzana lwakuba ye yagambye n'amasuba yabyerabira kati nenkomawo awo ewaka nembeera nga nzija nenkola ng'ate bwenkola ki aya basi paka 2 abadde hausigalo ate era nga abadde mukyala we akadde kano oyinza okwebuuza lwaki azze mawulire olw'okuba mupipa amukubya akalulu yabadde mubaka w'ebusiro Peter Sematimba anti bagamba alina omukalo gwe wuno Jowane akyatugamba we tosobola bbeerayo waliyo abakazi bangi era aleeta mulala era neeri yonna process gye nkugambye buli lunaku yaleetanga mukazi muki mulala agamba Jowane fumbire ono nze saalabako ku basajja bakyalamu agambaka baalinga baki naye nze kubanga nze nali so nayivu nze saabitwalanga nga biki nga bikulu era nga siyinza mugamba nti naye lwaki okoze eki toyinza mugamba nze nabeeranga era mwana muto ku lubuto teyandabirira era omwana wange namuzaalira mu kesisi kuba ebbanga lyemaze naye mumanyi singa waliwo omwana omulala naalibadde mutegedde kuba yetasirigira kintu buli kimu akikola ki akyogera talina mizika bibeere bya mukazi wo oba mbuliri ko babeere byabawala balala byonna nze mbimanyi abeeranga abinyumiza gwe nga toyina mizi okwogera bino byokkabe embeera nga bwesonda okuba ate ng'etambula akadde kati omukyalo nayinza okubadde azze mawulire embeera nga bwesonda okuba ate ng'etambula ayinza okugamba nti yazze kuswaza Peter Sematimba mu mbeera eno naye nze ndaba nga aswazizza muwala we kuba muwala we akula akadde kano owuno omukyala akyatubuulira bukyanga mbirya byatandika bitya atubulire egyo gyonna emyaka okuva 2005 guno gwokka omwaka ogwa 2020 okuvaayo twavaayo bwe tubadde tetuwuliziganya niye okuva 2005 okutuuka 2019 tubadde nga tubeeranga ffenna ng'era newemba nga siri naye buli emboozi yonna agikola ki aginyumiza kuba nkugambye talina mizi buli kimu agikola ki nga nkola wuwe nno ng'era nkyakolayo ddira omwana wange n'amuteeka mu ofisi naddira buno obusokoola amatu n'amuyisa mu kamwa n'amugyako DNA nga tetutudde ng'abazadde omwana yennyini twali tunyumya nga tuzanya nga omanyi abaana era kyovulaba njagala omwana wange mbeere nga nsobola omwakisa esinga nti omwana omuto ye ayogera ekintu out of blue ye taddaawo mbwoba lugambo ngenda owulira ng'agamba taata yaddidde buno obusokola amatu n'akola ki n'ampisa mu kamwa nemmanya nti omwana yamukoze eki yamuggyeko DNA. aya basi omukyalo n'agamba ekigambo kye bayita nayivu omuntu atalina experience ngamba eyo omuntu atalina
oba obwongo obutonotono mu mbeera eyo ye bwategeeza nti obudde obwo yali talina bukugu mu mbeera eyo gye yasobola okuba ate ng'ayita mukulu Peter Sematimba gye yamusiyisaamu wagambira mbu nali naive. Kino kikuwa kyakuyiga ki? Mu ndabika y'omukulu Peter Sematimba n'ekitiibwa kye kyayinza okuba ate nga bw'omulabye omubaka paaliyamenti omulamba wadde nga bamukuba akalulu ak'ekisanja kino n'omuwala byayogera ebeera ng'empisi gye bawadde okkulira akatale. Kati embeera wuno omukyala Joan wuno akyatunyumiza. Agamba munali simukkiriza kulaba mwana naye ate ng'omwana ye yatayagalanga mukola ki mulaba naye nze manye ensonga enkulu tayagala kutulabi kukulayike nze kulabirira nze mama w'omwana ayagala abeere n'omwana we naye nze kinzijeeyo nti nfune looya nze omwana wange mbeere nga nsobola omwakisa esinga kuba gali amaka nze Sematimba mumumanyi ye musajja asobola okuza omwana akabeere muwala nti ki nti bulungi naye nze mweraliikirira ate tasobola mukuza ng'abantu bwe baalikoze eki bwe baalirowoozezza. Abakyala nga tebakyayina mizi embeera nga bwetambula era bawo ne wabeera musezi era omwana alina kuba wamu babiri. Kati okireese mawulire era mmwe abaswala mwenna Peter Sematimba taswala kuba showbiz yenna azimanyi zonna nga binaggwera mpola mpola. Okusinziira ku kooti side z'e Makindye omusango guli ku fayiro namba 126 omukulu mu kooti y'amaka bwesobodde okuba ate ng'erambika era nga 26 omwezi guno omukyalo Namatovu alina okuba ate ng'ajja mu kooti yeewozeeko. Aya basi omwaka ogwedde Peter Sematimba twamufunako yali ayogera nga asobodde okumala ebibuuzo bye ebyokibiina eky'omukaaga ayogera bw'ati Sematimba. Nsiberangako DJ actually. I'm a radio broadcaster. Part of broadcasting fengeri gye tukikola includes selecting music, the right music and so on and so forth, but I'm not a DJ. I'm a broadcaster and a music producer, singer-songwriter. Bannange mwenna abali wano nsanse nnyo okubalaba. Amanya gange Sematimba Peter, muzzukulu wa Gabunga, senior vacist and member of parliament representing Abusiro South. Nebaza Katonda olw'okumpisa mu bibuuzo ebyo. Njagala n'okwebaza mukyala wange n'abaana bange kuba beboka be nabuulirako nti ngenda otula ebibuuzo bino kubanga kyalukoze amawulire gawoloko social media biki abantu banemesa okusoma nga ate nsoma. And of course njagala kwebaza ne Pastor Robert Kayanja ne Pastor Jessica Kayanja banyamba nnyo mu kunzikirizaamu okusaba nange ate n'okuteekamu okukkiriza kwabe faith nti ekintu kino tujja kiyitamu. Now a lot of people beebuuza naye obeera okya MP ng'ate ebipapula wakabifuna bufunyi. And the answer is this: ebisaanizo by'okubeera member of parliament nabirina dda. Ebisaanizo by'okubeera member of parliament bye bino eby'okubeera meya wa Kampala, bye bino okubeera meya wa Lubaga, which I was. I was the mayor here for 2 years, Lubaga. Aya basi ye mukulu oyo Peter Sematimba oyinza ogamba Peter Sematimba yakisookeddemu abajjukira omuyimbi gwe bayita Mathias Walukaga awo sigalo yamwesibako abajjukira Josted nabyo byali biwanvu embeera nga bwetambula eno gye tutambuliramu bulijjo nga bwetambula akadde kano Peter Sematimba amazima omukyalo ono yavuddeyo mu mbeera eno okuba ate nga azze mawulire naye ng'ekisookedde ddala omukulu Peter Sematimba mu mpaaba ye yakkiriza nti omukyala yamuzaalamu omwana era nga n'omwana mumanyi wabula era agamba nti omuwala atambula yamupangisiza ennyumba buli kadde tabeerawo bw'abazza okulaba ku mwana tamusangawo y'ensonga gyawa agamba yeetaaga omwana afune Sematimba abeere ng'alina full custody. Omukyala wuno akyatottola akyatubuulira aswaza omukulu oba era n'amanya g'ogalaba ng'agamba ye biological father kubanga yamuggyako ki omwana omusaayi. Nze saagala kuswaza taata w'omwana wange nkugambye nti waliwo ne bwe twasulanga enjala n'omwana wange naye saasobola kuvaayo ate nga Mr. Sematimba yali ng'agenda namukalulu naali badde nvaayo miyongo mu kiseera ekyo ng'oba alina looya asobola omusasula nze najja n'akola ki nampolereza kuba yayagala full custody. Nze ne full custody sitimanyi kyekitegeeza singiranga nako mu kkooti. Aya basi ogendagendayo nga 29 okuba ate nga ensonga zonna ozimanya full custody. Omukulu Peter Sematimba alina okuba nga alina obuvunaanyizibwa nga gwe tonyegako wadde n'akamu nga yalina okuwa chance okuba ate ng'ogenda olaba omwana
akadde kano wabula ebibiina by'abakyala ebisobodde okuba ate nga bivayo nga bwekutegeeza omukyala gwe bayita Miria Matembe waba omukyala gwe bayita Lydia Bwite owa Platform for Labour Action basobodde okuba ate bakuba omulanga nga bagamba nti akadde kano balina okuba ate nga batuula ne bakkaanya kuba mukulu oli wa kitiibwa n'akadde kano embeera nga bwetambula si nnyangu wadde n'akamu omukyala gwe bayita Joan yeetaaga sayidi ya mukulu Peter Sematimba kuba ye akasente akayinamu embeera nga bwetambula ya mugaati akadde kano omukyala Joan yalaba omugaati gugenda wabula byonna abyogedde avuddeyo n'abeetondera mwenna sooka okwetondera mukyala we neetondera n'abantu bonna bennumiza n'omwana wange kubanga omwana wange tamanyi nti nali nkola nawawusigalo ne bino byonna byenjogedde bimuswaza naye nsaba kunsonyiwa buli eri omuntu yenna gwennumiza naye opisoni yokka gye mbadde nsigaza saawa eno kubanga twatuuka wa pasita Jessica namala nenjogera naye oluvannyuma ne mugamba yogerako naye yayita kyamuwuliriza kati nange mbadde siina kyakola kyekinzijeeyo nesi kumulabisa kubanga nange kanyini bulijjo mubikkirira buli kimu ne famire yemmanyi n'omwana oyo baali tebamanyi nti nze namuzaala nagenda ngewa taata we nenfumba emmere ng'omwana oyo namuzaala era famire emanyi nti nazaala omwana naye nga tebamanyi nti omwana ki nga tebamanyi nti omwana waabwe nasirika ekimala naye omuntu nabyanyigiriza nti sinza ku kisenge namwe mumanyi mudino omuki bwanyigiriza nnyindo ogireeta omusaayi ate omuntu bwakusindika ku kisenge bwoti era kiba kisigaddewo kuba kutulika kati nange mbadde sikyalina kyakukola kirala nga ndaba yonayokka opusoni gyekola ki gyennyina aya basi embeera yeeyo nno abaana ab'obuwala naddala abakozi abakola awaka bayita mu mbeera y'okusomoozebwa bwetyo ebibiina human rights weina okuba ate ng'eviirayo okuba ate ng'eyamba oba oli awo okuba ate ng'eyamba lwakuba Peter Sematimba mugagga omukyalo ono Joan mu mbeera nga bwetambula omulabisiza omukulu era ndowooza omuzannyo Sematimba akuwangudde nze bwe ndaba kuba oli ayina akasente aya basi